Omutemu wa kuno omukulu Yoseri Tebukabulwa ate twongera obajjukiza n'obategeeza nti bukyanga atemula bannayuganda bukyanga alemezaamu mu kutta abantu, mu kuwamba abantu, mu kukola abantu bye byawulira byayagala. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti ensonga ate egenda fuukira ddala nzibu era abadde alowooza nti munnange Uganda ye yagikulembera buli kimu kitandikira ku ye. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti Katonda omulungi akulembera bannayuganda era amanyi abantu be atujjukira era twongera omutegeeza nti ffe tutambula ate aba kimu tutambuza ddanga bwe kino otambula. Tulina okukkiriza nti eggwanga lyaffe ligenda mu maaso era tusuubira nti tujja kufuna eggwanga eddungi, tugenda okunyumirizaamu nga bannansi ate era erigenda okutwala mu maaso. Twongere tutambulire wamu n'ebigendererwa bimu n'ekikolwa kimu era ne missoni emu, tujja kulaba nga buli kimu kitambulidde ddala. Bonna abalowooza nti bagenda tutemula, abalowooza nti bagenda tutta, abalowooza nti bagenda tusaanyaawo, naffe tubalage nti tuli ready okukola buli kimu ekisoboka. Museveni nabagamba ennaku zino waliyo omusawo kuba ebyo by'obusawo saagala bigendamu ate mbabuulira byabwe kubanga I can access them. Omusawo abadde mu kusamira ennaku ezo zonna namubagambe ennaku ezo yasiiga Museveni obusa yenna n'amujjuza obusa guno nabeerawo ng'ekibumbe bw'ati nga bamusiiza obusa omubiri gwonna. Wabaddeyo okusamira okw'amaanyi, omusawo n'abatuma ebintu bingi naye ebintu bino nga byakuva wa His Excellency Kyagulanyi waka naye tebalina bwe bagenda bijjayo. Bagenda kiki kye bateesezza okukola kuba oteebereza okuva lwe nabagamba ebyobusamize sibiddangamu si lwakuba sibimanyi naye saagala bigira nnyo wano bireka. Naye wulira kino bateesezza bwe bati Maama Fiina mbadde mmanyi agenda nakunsooka simanyi oba nsoose oba tansoose, bw'aba tansoose nze mmusoose. Maama Fiina agenda kuvaayo avumirire enkola ya poliisi okukuba abaana b'enkyukakyuka. Agenda kuvaayo avumirire effujjo ly'abakuumaddembe. Maama Fiina agenda kuvaayo alangirire mu butongole nti agenda kwegatta n'abanyigirizibwa kubanga ye nga maama awulira obulumi bungi ku baana abakubwa, abassibwa, abattibwa n'abalemazibwa abafuna obuvune obw'obulema kati nga Olivia Katende. Aveeyo alangirire era atandika okukola emirimu egifaanana egya nuupu. Akwate ssente ze atandike okukyalira abantu, famire z'abantu ezaabuzibwawo, bannamwandu, abalwadde abali mu malwaliro, obwetaavu bwonna atandika obuyingiramu n'amaanyi. Era ekirala kyagenda okukola agenda kutandika okufandinga offices za nuupu eziri up country eziri mu byalo, azifandinga okutambuza enjiri ya information y'enkyukakyuka. Era mu ssaga eno Maama Fiina ajja kukwatibwako asibwe, poliisi emusaleko emukwate emuggalire nga bamuggalira okukola emirimu gy'enkyukakyuka, ayongere okwesigika abantu, asembere mu mitima gy'abantu. Maama Fiina atambula ajje ne ku kitebe abeere active nnyo ateekemu ssente. Kati olumala akyaleko ewa pulezidenti ewaka, asaba okugenda ewa pulezidenti. Agenda kubeera mu mawulire nnyo, bamuwa amawulire ng'ayogera ebintu by'enkyukakyuka, avumirire ettemu, atuule ne bannamwandu boogere ennaku bakaabe, asobole okusika emitima gy'abantu. Kati agende ewa His Excellency. Kiki kye baagala ewa His Excellency waka? Omusawo yabalagudde n'abagamba bw'ati, waliwo omwoyo ogwayingira mu Kyagulanyi Ssentamu naye gw'atamanyi. Mbu waliwo omwoyo gwali gututte ebbanga mu Uganda nga tegulina we guli, nga gubuliddwa we gutuula, naye ne gumulonda ne guyingira mu ye. Gwatandika omumukozesa ebintu naye bye yali tamanyi, gwatandika omumutemera amakubo ge yali tamanyi, gwamuleetera obuganzi bwe yali tamanyi. Nti omwoyo guno gwagala nnyo emiti, gwagala nnyo n'amazzi.
era gwe gwamutwala egusaabala gwe gwamuguzisa emiti buli wabeera asimba emiti kuba gubeera nnyo mu miti gwagala nnyo emiti gwe gwamutwala emagere ne gumufunira ettaka eryo nti ebintu bye byonna byabanga automatic naye nga ye tamanyi nti era gwateekateeka ekifo ekyo omwoyo gwe ne guteekayo n'oluzzi naye olw'okuba gwali gubonyeebonye nnyo gubunzebunze nnyo ne gwagala privacy gwaddira oluzzi ne lugufulumya ebweru w'ettaka lya pulezidenti ne gumulekera oluzzi munda olulwe guleme kutaataganyizibwa n'asimba emiti emiyitirivu ennyo emiti ne gikulira ku supiidi ne gubeerawo ne gutawakkala kati muzibu nnyo tegukyasobola kuvaawo bino byabwe byabasawo omusawo ye yabimulagudde namubagamba luli ne kakati akyaliwo kati ne bagamba nti mu miti egiri ewuwe waliyo omuti omukalu naye nga teguvunda bagwagalako ne bw'anaaguggyako akantu akalinga akafulu stop kimala baagala amazzi agali ebweru w'ettaka lye amazzi agaafuluma ebweru w'ettaka lye kubanga mbu mwalimu oluzzi n'alufulumya n'aluteeka ebweru n'ateerayo abantu oluzzi olulala ne lusigala munda kati baagala ku mazzi ag'omunda n'ag'ebweru era egyo emiti gye babagambye gye baagala okuggyako egundi enkwaso zaazo ze baagala okukolerako omusawo yabateereddeko akakwakulizo n'abagamba tebayina kuginogera bweru wa kikomera oba tebalina gikolokotera bweru wa kikomera balina gikolokotera munda mu kikomera balina omuti ogwo omukalu ogutavunda mbu waliyo n'omuti ogwa nabansasaana waliyo amazzi agakulukuta byonna babyagalako kati ebyo bye bigenda okukozesa maama fiina ddiiru ne bw'anaagiyiwamu akawumbi kuba sikake ne bw'anaagiyiwamu akawumbi naye ng'afunye ebintu ebyo agenda kujja abeerero yonnyo mu nuupu akole ebintu mwewunya n'okwewunya bajja nakumusiba aveeyo nga bamubye emigongo egya nabbosa mulabire ddala nga maama fiina ali ku sayidi y'omuntu anyigirizibwa mbadde mmanyi n'olwaleero ansoose okukikola kubanga basajja mmwe mugenda tuwulira nze emisana mbeera ntunula nga lumbu ye yeebase ekiro mba neebase gundi ekiro mba ntunula nga lumbu ye yeebase emisana mba neebase gundi nga lumbu nga ye atunula mujja tuwulira so maama fiina waaviirawo yo wonna n'abagamba mbu azze mu nkyukakyuka eyo yeddiiru Museveni nabagamba ennaku zino waliyo omusawo kuba ebyo by'obusawo saagala bigendamu ate mbabuulira byabwe kubanga I can access them omusawo abadde mu kusamira ennaku ezo zonna namubagambe ennaku ezo yasiiga Museveni obusa yenna yenna n'amujjuza obusa guno nabeerawo ng'ekibumbe bw'ati nga bamusiiza obusa omubiri gwonna wabaddeyo okusamira okw'amaanyi omusawo n'abatuma ebintu bingi naye ebintu bino nga byakuva wa His Excellency Kyagulanyi waka naye tebalina bwe bagenda bijjayo bagenda kiki kye bateesezza okukola kuba oteebereza okuva lwena bagamba ebyobusamize sibiddangamu si lwakuba sibimanyi naye saagala bigira nnyo wano mbireka naye wulira kino bateesezza bwe bati maama fiina mbadde mmanyi agenda nakunsooka simanyi oba nsoose oba tansoose bw'aba tansoose nze mmusoose maama fiina agenda kuvaayo avumirire enkola ya poliisi okukuba abaana b'enkyukakyuka agenda kuvaayo avumirire effujjo ly'abakuumaddembe maama fiina agenda kuvaayo alangirire mu butongole nti agenda kwegatta n'abanyigirizibwa kubanga ye nga maama awulira obulumi bungi ku baana abakubwa abasibwa abattibwa n'abalemazibwa abafuna obuvune obw'obulema kati nga Olivia Katende aveeyo alangirire
era atandika okukola emirimu egifaanana egya nuupu. Akwate ssente ze atandike okukyalira abantu, famire z'abantu ezabuzibwawo, bannamwandu, abalwadde abali mu malwaliro, obwetaavu bwonna atandika obuyingiramu n'amaanyi. Era ekirala kyagenda okukola, agenda kutandika okufandinga offices za nuupu eziri up country, eziri mu byalo, azifandinga okutambuza enjiri ya information y'enkyukakyuka. Era mu ssaga eno Mama Fina ajja kukwatibwako asibwe, poliisi emusaleko emukwate emuggalire nga bamuggalira okukola emirimu gy'enkyukakyuka, ayongere okwesigika, abantu asembere mu mitima gy'abantu. Mama Fina atambula ajje ne ku kitebe, abeere active nnyo, ateekemu ssente. Kati olumala akyaleko ewa pulezidenti ewaka, asaba okugenda ewa pulezidenti. Agenda kubeera mu mawulire nnyo, bamuwa amawulire ng'ayogera ebintu by'enkyukakyuka, avumirire ettemu, atuule ne bannamwandu boogere ennaku bakaabe, asobole okusika emitima gy'abantu. Kati agende ewa His Excellency. Kiki kye baagala ewa His Excellency waka? Omusawo yabalagudde n'abagamba bw'ati, waliwo omwoyo ogwayingira mu Kyagulanyi Ssentamu naye gwatamanyi. Mbu waliwo omwoyo gwali gututte ebbanga mu Uganda nga tegulina we guli, nga gubuliddwa we gutuula, naye ne gumulonda ne guyingira mu ye. Gwatandika omumukozesa ebintu naye bye yali tamanyi, gwatandika omumutemera amakubo ge yali tamanyi, gwamuleetera obuganzi bwe yali tamanyi. Nti omwoyo guno gwagala nnyo emiti, gwagala nnyo n'amazzi, era gwe gwamutwala e Busaabala, gwe gwamuguzisa emiti, buli waabeera asimba emiti, kuba gubeera nnyo mu miti, gwagala nnyo emiti. Gwe gwamutwala e Magere ne gumufunira ettaka eryo, nti ebintu bye byonna byabanga automatic naye nga ye tamanyi. Nti era gwateekateeka ekifo ekyo, omwoyo gwe ne guteekayo n'oluzzi, naye olw'okuba gwali gubonyeebonye nnyo, gubunzebunze nnyo, ne gwagala privacy, gwaddira oluzzi ne lugufulumya ebweru w'ettaka lya pulezidenti, ne gumulekera oluzzi munda olulwe guleme kutaataganyizibwa, n'asimba emiti emiyitirivu ennyo, emiti ne gikulira ku supiidi, ne gubeerawo ne gutawakkala, kati muzibu nnyo, tegukyasobola kuvaawo. Bino byabwe byabasawo. Omusawo ye yabimulagudde, namubagamba luli ne kakati akyaliwo. Kati ne bagamba nti mu miti egiri ewuwe waliyo omuti omukalu naye nga teguvunda, bagwagalako, ne bw'anaaguggyako akantu akalinga akafulu stop kimala. Baagala amazzi agali ebweru w'ettaka lye, amazzi agaafuluma ebweru w'ettaka lye, kubanga mbu mwalimu oluzzi, n'alufulumya n'aluteeka ebweru, n'ateerayo abantu oluzzi, olulala ne lusigala munda. Kati baagala ku mazzi ag'omunda n'ag'ebweru. Era egyo emiti gye babagambye gye baagala okuggyako egundi, enkwaso zaazo ze baagala okukolerako, omusawo yabateereddeko akakwakulizo n'abagamba tebayina kuginogera bweru wa kikomera, oba tebalina gikolokotera bweru wa kikomera, balina gikolokotera munda mu kikomera. Balina omuti ogwo omukalu ogutavunda, mbu waliyo n'omuti ogwa nabansasaana, waliyo amazzi agakulukuta, byonna babyagalako. Kati ebyo bye bigenda okukozesa Maama Fina ddiiru, ne bw'anaagiyiwamu akawumbi kuba si kake, ne bw'anaagiyiwamu akawumbi naye ng'afunye ebintu ebyo, agenda kujja abeerero yonnyo mu nuupu akole ebintu mwewunya n'okwewunya. Bajja na kumusiba aveeyo nga bamubye emigongo egya nabbosa. Mulabire ddala nga Maama Fina ali ku sayidi y'omuntu anyigirizibwa. Mbadde mmanyi n'olwaleero ansoose okukikola, kubanga
basajja mmwe mugenda tuwulira nze ne emisana mbeera ntunula nga lumbu ye yeebase ekiromba neebase ekiromba gundi ekiromba ntunula nga lumbu ye yeebase emisana mba neebase gundi nga lumbu nga yatunula mujja tuwulira. So mama Fina waaviirawo yo wonna n'abagamba mbwaze mu nkyukakyuka eyo yeddiiru mukitegedde bulungi kangene